Njega mumujja ko propaganda. Kyagulanyi Nuupu sente zefuna zimu malo kumukozesa ensobi okukwata buno obusente. Omuntu yenna gyagamba nti Kyagulanyi yagula kaadi musiru. Omuntu oli musiru kwezi. Kyagulanyi tagula tebampulirize mbadde njogera amazima goga. Waloze muntu anaatera kufa. Omusawo Omuganda bwagenda ogaa nti ndogera mujja wange nga mujja wa ina wiiki emwafe naafa omusawo Omuganda yeewaana. Kati kwezi olinga omusawo Omuganda eyaloze anaatera okufa. Kakati njagala osazeemu kiri nti Nalukola yagula kati tagigulangako. Bobi Wine sente zimukyusa. Nakuwa sitole nti nze kennyini ne Mukasambide ne Bebe Cool. Twalina ddiru ngerimu bilioni 10. Bobi Wine yagitugobesa nga tanafuna kirowoozo kya kufuga president. Bobi Wine za kya sente muwolereza. Kyesiwoleza ku Bobi Wine awalana nnyo tasonyiwa. Bobi Wine takola na muntu gw'atayagala akola n'abayagala. Takola na muntu batamwagala kyekizibu kye kyokka. Era ebizibu byagenda otutomera kyekigenda obireeta kyokka. Naye sente tekyusa Kyagulanyi. Era olunaku Kyagulanyi lwalikwata sente ezo ez'ekibi lwaligwa. Bobi Wine bamutwalirako bilioni nkaaga 60 bilioni nga tukyakola n'azigoba. Agaana okukwata obuwumbi enkaaga akwateza Nalukola. Nze sagala kubanga awoleze wadde Biden nzisitya Kyagulanyi. Sirana kye mwagaza. Naye nkubuulira ekituufu nga bwe kikola kye. Tewabanga muntu agamba kwezi nti Bobi Wine obusente bumumalamu. Kugamba yagoba 60 bilioni nga nzirama. Kale kimanyi nti ekyaca ya Bobi Wine n'empuuga kulya buwumbi 15. Olwekigogera kunjo mpuuga. Oli musiru. Kati nze nanyini bwino. Tasobola kumukayanya buwumbi 15 baatunda Kyagulanyi. Yempala nawe evali. Bobi Wine tayagala muntu ali after money. Kati tasobola kukwata sente za Nalukola. Just milioni 2 nga Kyagulanyi afuna omusala mu Nuupu obukati. Kati Kyagulanyi akulaga milioni 2. Kyagulanyi abanga afuna milioni 3 baana mu Nuupu ziba sente mmeka. Ojimanyi Nuupu ina budget. Kati nga lwakyakwata obusente bwana. Ojimanyi Nalukola goyogerako. Abakujjako milioni 2 kandi gudde neddalu gomanyi omukopi nga Nalukola. Aweka wempe tasobola kuweerayo wadde mwana n'omu. Nalukola tasobola kuwa Kyagulanyi milioni 10 kazibe milioni 2. Beba manyize nyega bina Uganda bitomere. Ze bina Uganda bambifaako. Kakati byo kabitomere bikube endulu bimale bitomere bikabe. Ze ndi round about. Njogera mazima. Nalukola talina kyagenda kukolera bantu. Kakati bwe kyesaagala mu myaka gy'ataano mu 3 tuddamu kuwayiriza Kyagulanyi nti yakwata sente. Era omuntu ina batafuna mazima ku bajjo kitegeeza oli musiru. Nze omunemba simwagala mwogerako amazima. Nalukola mugezi. Naye mukopi mukodo munafuusi. Talina kyagenda kuyamba Kawempe. Naye nga amagezi agakola ki? Agayina. Naye tayagaliza. Kakati Kyagulanyi yazzeemu n'atomera mpuuga paati 2 tayiga. Kyagulanyi ne bannayuganda tebalina njawulo. Bamala kwekola ne balyoka bajjukira okubuuka. Nga wakagoba babeddi bwanika bakusumbuwa. Ate olwo tutya omusajja w'obusuuti. Eyo kadi giwe magala bafuutu soja beyagale. Wasegiri. Wo mwana wa Segirinya esega meji Bobi Wine ayagala Segirinya. Kubanga kitwale Ghana Segirinya mubaka akyali we Kawempe. Kawempe talifuna mubaka nga Segirinya. Kawempe badde ino okuddamu mubaka afaana Segirinya. Oba umaru magalo ba Alex Luwemba. Bize bempagira. Ate zigo mutima gwa tusobola kunzijako. Ate zigenda ku muyolero gwa social media. Ate sigenda mu Kyagulanyi alagidde. Ate sigenda musimanyi gu nerondera netegerera. Ebintu bireke bicamuke. Bija tomera Nalukola wabibi mulabe bigambe kale kibajjo kyatugamba. Fa abalanzi wetu tuba Yesu Kristo. Yesu Kristo yamala kulanga nadda mu. Yesu Kristo yamala kulanga nadda mfe abalanzi tuba bwetu tyo. Tetutya. Ize bagaye mutya buno buntu obuvumo wa social media musimanyi bajjo walya. Simanyi oli mbega. Simanyi nzo obuvu. Nze amwe prophet.